ezisinze omwaka 2022 before nga tunagenda muze tulina wano nga program tuchachanche ezavudde mba artist abenjawulo ezavudde mba fans abenjawulo ne tugerageranya ne tugamba yasinze obululu ono yewokubyono yokusatu nga tunagenda mwezo nja kubasaba buli omu ajja kumpaayo ezize wana amala okumpa ezize oluvannyuma tugenda muzaabantu okutwaliza awamu nga buli omu ampa view ye ku nnyimba ezo oba alaba waliwo wekibuzeemu era nawo ng'atubuuliramu baba alaba nga bafaani bye balonze be byonna kyo tugenda kubeera nga tukitegeera naye nga sinnagenda gye bali kubeera nga batubuuzaako ninawo omwana omulenzi Kingfa tulowooza oba tukkiriza nti be bamu kuba upcoming abakoze obulungi omwaka guno nga tusinzidde ku luyimba lwa Kokonyo wano mu countdown yaffe yakwata number 20 ayinawo n'akayimba tekanaba kubeera nkafuna video akamaama kakoze bulungi nnyo ndaba ku TikTok katambulira ddala ddala agenda tuwayo ku performance katono anti tumalako omwaka 2022 twagadde kuleetayo awo be tulowooza nti 2022 abaleese ate ku performance katono abakulu bajja mumpeerayo obubaka buli omu bwalina eri Kingfa buli omu amutegeera bulungi waba wayina obubaka bwe agenda kubeera nga abumumpeera ate ffe tubeere nga tweyongerayo ne program saba sayimo mangu ddala obeere nga parking for you and then tukomewo temuvaawo Kokonyo kala kayimba kasuka bususi Kingfa, yes, please. Ogamba otya? Oli bulungi. Christmas wagise bulungi. Happy New Year. Happy New Year to you twe ogujja. Uwe wow. Nze ngaze Flores. Never fans ze bempeereza oboolyawo. Akayimba kakola bulungi. Era ntwala omukisa guno kutegeeza nti mu nnyimba 50 ge twakoze mu program eno lwabadde namba 20. Ekitiibwa n'ettendo bidire Katonda. Wewa. Ye gwani. Katika video kama mako tukalinze ddi. Video yafuluma last week but one. Oh. Yes. Okay. Ebadde mu kutambula. Kale. Ngenda kusaba bakulu bano buli omwaka kumpeereyo obubaka. Obugenda okuyambako mu mwaka 2023 bakuba kwetereza okatwale bekuba nesimye nira abaami bonna bakabi mu industry eno gye twogerako kantandikire wa Mark Kingfa ekisoka webale okoze bulungi akayimbako Kokonyo katambula bulungi ku Kola Tunes abantu baka downloading Kola Tunes kali mu Romako Africa kyenjinzo okusaba 2023 wandi yongedde ofuna tiimu kuba waliwo tiimu gye nalaba ng'epushinga ndakuzo nda kikendeddemu so 2023 funa tiimu ofune n'omuntu akurepresentinga nga manager wo abantu gwe bamanyi gwe basobola okukubira essimu kuba kyemanye essaawa enayinza okuba taliiwo kituufu ekyo tweyanziza Anko Kuku wanji opita anko sagala bintu ebyo siri anko kale akayimba kalungi Kokonyo nakaga is one of those songs by the way lwatugwako netuluzanya nga simulaba nkonoza gwe murundi okusoso mulaba so agende maso ne kyakola agende maso ne kyakola ebisigadde Katonda namukwatirako ajja mukwatirako music ono gwayimba bana bwe bati my problem gyoyina kati music oyo gwoyimba abayimbi bamuyita ajja lwambeera gye tulimu kati oyino tukakasa okusukka oluyimba olwo kuba abantu embeera gye tulimu twagala ebyo ebintu ebyo kanyimba ng'ozigase bugasi basinga tuyita bya kisiru n'ebyo ebitunyumira ng'oli eyo negukola negukoona kati challenge gy'oyina olina okutransitioninga okuvaawo okudda mu kirala oba oleteyo ennyimba ng'ezo zennyini by'oyimbye ebyo sinaluwulirako naye what I think nga sinaba nakuluwulira I believe it's a very big leap okuva eno mu Kokonyo okuyimba ku muzadde it's a very big leap so I don't know sinaluwulirako but you may have hard time with it obuuse kinene transitioning kiba kikwetaaga okugenda olina okuba ennyimba ng'ezo z'oyimba bwezi kyeziwera then mu maaso awo n'oba ng'afuuka diverse kati omovinze from one extreme end of A to Z n'ogenda eno okitegeera but of course I wish you the best of luck nsanyuka nnyo buli wenda abaana nga bano be basamba akajji problem esinga obbeerawo ya consistency kansubire next year bwe tunaabeera wano era onoobeerawo nga gozze
kwatyo ina support ya Florence nawe nako support yo nange kuwagira naye nze sikufiira kongo zefira ko muvire Tony aina microphone so nze King Fa erinnya nno badde nze mpulira nnyo balyoga badde ndo King Fahad ngampulira ngo yayogedde King Fa ng'ensobi naye gwe King Fa nze Fahad yes nze King Fa noli omusajja yayimba maledwe si King Fa nologwe yigo so webale nnyo okuyimba Kasuku kyagambye kyoyimba ekyo olwalera abakyogerako mu bigambo ebyangungu bye bayita ebyekisiru naye nga byebikola byebisala stress ng'ebyaffe bye tukubeere bagandi bya kisiru naye nga abantu kubafiira ne bakuŋŋaana so naawe ekyo kyolimu kusaawe no kituufu kikubanja consistency omuntu ali consistent ye muntu akola ebintu ebirungi bwabiddiŋŋana si lunaku lumu so akati awo oli lugendo lunene ogwesibye mu kifuba kikubanja kulemerayo kusigalayo waggulu awo byobadde tokoze bulungi ekimu nga onagambye bwagambye mbu oluyimba baalukubanga lwerese lwokka ennyimba ezo ezeetambuza zokka tezitera kuwera bbiri lutera kuba lumu akati bwe lubanga katonda akuyambira nelwetambuza nelwetuusaayo naawe lwana nze mbadde sikumanyi ge mazima mollo kakati eyo nsobi bwe mba nze sikumanyi noono nga takulabanga akulabye kati kitegeeza mu byoddayo kukolako ekyo kikoleko tukumanye neyanziza kale tweyanza nnyo tweyanze King Fa thank you for coming tusigenda kubeera nga nkusussaawo wano ngenda kusigala n'abakulu bano tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala bagaliza omwaka omulungi abeewuwo okusingira ddala Zaituni akwagala nnyo neyanziza yagenda osenga okunyumirwa thank you so much kale